Kaweefube w'okujjanjaba ekirwadde kya Kkookolo ayongeddwamu amaanyi. Aba Uganda Cancer Institute abasinzira mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Dr. Jackson Orem akulira Uganda Cancer Institute abaddewo mu kutandika okuzimba we bagenda okukuŋŋaanyiriza amazzi ku ddwaliro e Mulago. Bakuzimba n'ekizimbe kya myaliro 7 kye bayise PET Center we bakolera okunoonyereza ku Kkookolo. This is catalytic. Something which is catalytic, that means it created ripple effects, positive ones, for the future management of cancer patients. And as I said, we are moving in the direction that we don't just want to treat cancer, we want to cure it. Ekifo kino kya kutaasa obuwumbi bwa shillings za Uganda 368 mu obukadde 947 omwaka abagenda ebweru okubajjanjaba kansa ze bakozesa. People who are going outside for treatment are actually going for this. And if you calculate, you'll find that actually we are spending more than between 80 to 100 million dollars on those patients who are coming back. And if you give me that money, the center will be completed. So that means in terms of, from our economy, in terms of the money needed for the construction of this project and for realizing it, actually that money can be realized, given that our people are already spending it outside there. Dr. Osinde Godfrey, omukugu mu tekinologiya akozesebwa okujjanjaba kansa, agamba bakukozesa ekifo kino okuzzaawo obusimu obuliriddwa Kkookolo. Naye ate PET si yakumuntalira kwokka oba okukuba obufaananyi. Naye nayo mulimu system gye tukozesa okutwitinga. Kati nga ne tukozesa radiotherapy, tugiyita external beam, nti okola beam n'ogiteeka ki waggulu w'omubiri ng'otagetinga ki ebitundu ebiri munda muli mu mubiri. Naye kati tuba tugenda kukola PET twogola ku molecular nti yo osobola okuweereza n'omukuba ka isotope ako ne kayingira munda naye nga kagenda ku kibumba kiri awali kansa wennyini. Claire Ruhweza akuliddemu omulimu gw'okuzimba PET Center ategeezezza nti kyakusaasanyizibwa ku buwumbi bw'ensimbi za Uganda buna. Tusuubira myaka ng'ena kati ffe ababadde batetenkanya plans tumaze omwaka gumu era tunaatera okuzimala naye nga phase eyo constructing eyo yo basuubira eri mu myaka nga ena kati sisobola bawa cost kubanga tulina ba manufacturers actually betulinze okumaliriza. Bia Ora Gabdio, Soroti TV, Omunyo.